Aweebwa ekitiibwa Katonda omulungi atukumye okutuuka olunaku olwaleero, tumwebaza bwebaza. Abaali ku Christian Focus Center ennaku z'omwezi nga 3 okuliko eyo, abalungi abaagalwa naffe Mukama yatuwa ekisa twalamagako olwo nga 3 June. Twalamaga ne tubeera mu prayer summit, ate okulamaga okwaffe tekwaliko kulya mmere, kwali kusiiba na kusaba ku lwa famire zaffe. Ekyo tukyebaliza Katonda. Bishop Kiganda ne Mami Sinti Kiganda mwebale tuteekerateekeranga bintu ebirungi ebifaanana bwe bityo. Pastor Hilda Gemannya, program obujulizi obuwuniikiriza. Olunaku olwaleero mbaleetedde omwana wattu myaka na myaka nga twemanyi, naye muna abantu babeera n'obujulizi bwabwe. Ng'oyinza okulaba omuntu ne waatuuse n'ogamba abo baffere, abo babbi, awo yatuukawo atya abantu balina we bayita. Teweerabira Christian Focus Center tubeera ne lunch hours okuva ku Monday paka Friday essaawa 6 paka essaawa 8. Ate teweerabira ennaku z'omwezi nga 2 tugenda mu nsisinkano gumite. Kakati beerawo osisinkane abakozi ba 93, osisinkane n'abakozi ba KTV n'aba media bonna abali mu Kingdom Media. Mukama omulungi yeebazibwe. Mpulira bingi kyanjagala kubuuza ku mwami ono ababuulire. Waliwo ennyimba ze mbadde muwulira, nina oluyimba lwe gye nalusanga awamu ne mbagamba nze oyo mwannyina azze kuganza nna n'enzimba. Kakati olwaliro muleese mugenda mulabako, ate ssebe erinnya eryo tolirekaayo. Saba wenjuli abantu babuuzeeko tugende mu maaso. Abalabi baffe abalungi aba Kingdom TV mbalamusizzaako nnyo era nembeebaza emirimu gyonna gye mukola. Mwebale kubeera abakazi n'abasajja abalwana okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Abalamusaako bwe ntyo agange ndi Pastor Geoffrey Baliddawa Bambala. Yes. Erya Bambala lye mbadde njagala. Yes. Kakati bw'owulira Bambala oba ojjukira oluyimba Bambala akyali kyennyanja. Ombawe mu kapeera. Oh, Bambala, 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 kyali kyennyanja lwakuba ensi yakikwata. Mukama mulungi yeebazibwe. Kati n'olaba ensi ekwata ekyennyanja naye n'omuntu ensi emukwata. Musumba, njagala abantu bano bategeere nti olugendo lw'obulokozi lubeeramu ebiwonvu n'ebisiriko. Olugendo lw'obulokozi Katonda nga bw'aba yakulonze, kyemmanyi ku Katonda nti bw'akulonda n'akulokola akuwanirira. Ate era bw'aba akwagala akutaayiza ye taliiko myaka. Anti olugalwe n'omuggo gwe byebikusanyusa nange binsanyusa. Taliiko myaka bw'aba anaakutaayiza. Ate era Bayibuli egamba nti ye kennyini yayogera nti bewankwasa bali mu ngalo zange zino, okuggyako omwana w'okubula. Teweeyibaala eriyo omwana w'okubula. Kati njagala Musumba obuulire ku bantu bano. Soko tubuulire. Sirowooza nti wazaalibwa oli mulokole. Ozaalibwa mu famire efaanana etya? Abalabi baffe abalungi amannya nga bwe nga babuulidde, Baliddawa Geoffrey, Pastor Bambala. Nzaalibwa omukyala Naseko Margaret Ngobya akyaliwo mulamu era kwali ku TV kuba namugambye nti ngenda ku TV esaanikidde ensi yonna. Era kitange ye mugenzi kati James Ngobya ye yawummula nga lwaki nsoose maama. Era nga obuzaalo obwaffe buli sayidi eyo z'Ebugerere, ndi munnabugerere wadde nga ate ndi musajja musoga wabula abakulidde mu Bugerere. Obulamu bwange olugendo kulokoka saali mulokole kuba n'abazadde tebaali balokole. Ekyo kituufu. Ate era n'ebyokulokoka si yali pulaani yange. Yali ya Katonda siiyo. Mu bintu bye nali ndowooza mu bulamu, kubanga omwana omuto emyaka egyo oba n'ebibalo mu bwongo obwo, naye ekyokulokoka ekyo tekyalimu. Nga ne bwe neenyeenya bwe nti akanywa omwenge ko nali nkawulira. Nga bwe neenyeenya bwe nti akabba ko nkawulira, naye nga akalokoka akoko nga sikawulira. Kubanga famire yaffe fine mama ne taata
balinamu ku ddiini naye ate bwe tudde emabega obujjajja kati ate bo baali basamize nnyo 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 obujjajja ku sayidi ya taata baali basamize nnyo 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 in fact balulangu omu ku bajjajjaffe yakawummula ennaku ezo yamanyibwa nnyo mu byobusamize bamuyitanga bujagaali bujagaali in fact abasinga erinnya bamanyi lya bujagaali naye ng'amannya g'amatuufu ye kinagoidi nabamba kati erya budagaali lyawali ku mazzi ejjinja we yali asamirira si waabeera naye we yalinga yakuba enkambi ye yali yakubawo enkambi n'aginyweza nnyo nti gavumenti ne bwe yajja ng'eyagala okuzimbawo ddaamu eyo eriwo eya bujagaali it's on history abamanyi ebyafa era biri mu mawulire babimanyi bulungi gavumenti bwe yajja ng'eyagala okuzimbawo ddaamu eya bujagaali jjajjaffe yagamba temujja gizimbawo n'abagamba yagamba mu lusooka nti be badaada badde emye timwidda kubizimba gano badaada be bajjajja baganyi ne balowooza byakusaaga ne bawalaaza empaka bagenda okukola ekintu nga tekitambula it's on record nga bayita jjajja bujagaali ne bamutwala paka mu state house ekimutwaza mu state house bateese naye bajjajja bakole batya bakkirize okuzima oddamu anyway njasaamiriza naye bayibuli egamba nti sitaani yasuulibwa ku nsi kuno anti era n'amaanyi gwe kaigali kuno era ekyo kibuzaabuzaamu abantu katukijje mu ddiiro nti bwe tubabuulira enjiri n'agamba naye eringa ali omusamize akola bino nabiri kuba kati ngaoyo jjajjange bujagaali njogera ku musamize yalina obusobozi obuteeka akaliba ku mazzi n'atuulako ne bakuba eŋŋoma n'agenda ng'aseeyeeyeza ku mazzi kati ekintu ng'ekyo era tubuli abantu enjiri nabakuleetera ebyo oli musamize akola kino tugamba abantu nti no sitaani ono yasuulibwa kuva mu ggulu najja ne bamalayika abaajeema be baatuuka ku nsi ne bafuuka emizimu emisambu ebyokola n'ebyo kyova olaba nga bakolayokko ku byamagero kubanga balinamuko element ey'eggulu naye kino kyegendereze nti sitaani ne bwakola ebyamagero era asigala sitaani ate tebibeerera era tebibeerera so totwalibwa lwa byamagero sitaani byakoze era asigala sitaani kaakati nga bwe nkugambye nti saali mulokole n'ekyokulokoka teyali pulaani yange mu bibalo byange tekyalimu ezimu ku nsonga ezaali ziŋŋaana okulokoka nalina ensonga zange ensonga esooka ku kyalo gye twali bazadde baffe baalinako ku kasente olwo njogera ku myaka gya 80s twalinamukko kasente kubanga taata yali musuubuzi ate nga maama deputy headmistress mu ssomero erya gavumenti kati twalinamukko ku ssente kati ate ne kijja kiba nti abalokola abaaliwo mu biseera ebyo bakadde be bajja kunjulira ba Bishop Kiganda nkoze ensobi mbadde sinnamulamusaako taata wange taata Bishop David Kiganda ne mami Cindy mwebale nnyo omulimu gwe mukola babiri myaka egyo bajja kunjulira nti abalokola abaliwo mu biseera ebyo baali baavu ddala kakati ffe nga tulina okukasente ku kyalo nga tulaba baavu abalokole baavu kati nga siraba nnyo kiki kintwala mu baavu kubanga era nzijukira ku byalo nga 8 ebitwetoolodde oba 7 taata waffe famire yaffe be baalinako rediyo kegamba nga abantu bonna bakuŋŋaana waffe okuwulira amawulire akati ensonga endala eyali eŋŋaana okulokoka gye nalaba nga seetaaga kulokoka yeyokuba nti maama wange yali headmistress mu ssomero nga lya primary kakati mu biseera ebyo emyaka egyo egya 8 bwe wabeeranga omwana w'omusomesa ng'oli wakabiri nga bakuwa ekitiibwa nga kya maama wo kakati nga ne bwe nkola effujjo ku kyalo nenziba emiyembe nenziba ffene temulina kye musobola kunkola kubanga ndi mwana wa musomesa erinnya tewali ate abasomesa abamu
kyalinga kukikwata ku mwana we tayagala kumanya kasita otampalinga n'omwana we obusungu agenda buteeka ku mwana wo bajja mugoba mu ssomero kati ate nga mu biseera ebyo bwe bakugobanga mu ssomero wano nga okusoma kukomye kubanga amasomero ga gavumenti gaali matono private nga teziriiyo ng'ate buli gyogenda bakubuuza lipooti ey'essomero liri lyovuddemu baali strict kaakati nga olina okwegendeeza ennyo ebiyinza ogobya omwana wo ekimu ku byo wano kyali kyakumanyiira mwana wamusomesa kati ni mwana wamusomesa ekirala ekyali kinemesa okulokoka ensonga ey'okusatu ye jjajja ng'oli gwenkoonyeeko eyali omusamize nnyo jjajja bujagaali be bajjajja abazaala kitafu erinnya liri erya ddala kinagoidi nabamba budagaali akati be bajjajja kaakati bwe twagendangayo kubiyirira awo ng'akola ebyo byeyakola n'atuula ku mazzi n'aseeyeeya ate nga banyumizaako jjajja oli omulala ono gwe yaddira mu bigere bamuyitanga Naluswa Iseja lwakuba yagenda okufa ng'afuuse Ibrahim kuba oluvannyuma yalokoka naye ng'erinnya lye yalinga Naluswa Iseja yaliwo Nabirumba eyo mu Busoga kaakati oli ye ono yatuulanga ku mazzi naye oli ye yajjanga n'akwata ku muti ogw'omuvule n'ayogera ebigambo by'ayogera omuti oluvannyuma olunaku lumu omuti ne gweweta n'anogako obukoola bw'ayagala n'agenda akola eddagala n'addamu n'akwatako n'ayogera olunaku lumu omuti ne guddo ne gwegola ne boogenda bayitayo Nabirumba era paka kati bayitawo mu bannaluswa it's on record njagala nnyo okuwa obujulizi nga buliko omulala asobola obbujulira kaakati bwe nagattamu jjajja oli ne ngattamu jjajja ono ate nga nakitegeera oluvannyuma nti baali banzadde nga nze ŋŋenda okuddira ono bujagaali mu bigere nakitegeera luvannyuma nera ŋŋenda kubeera mugatiibwa nange nga nkola ebiriyo nina amaanyi jajja nga yatuuzanga abantu awo nenga kati awo nga nze mbatuuza so neŋŋamba nze sirikola ntya sookoleke bwe yatuuzanga abantu nga nawe okuba bufaananyi nga nange nkuba obufaananyi neŋŋamba kati nga nange nze mbatuuzaawo so kaakati neŋŋamba sirirokoka bye nali nsuubira okukola nga nkuze ekisooka nali nsuubira okubeera omusamize kubanga ebintu bya jjajja ebyo nali nga mbiraba ebyabajjajja ebyo nga mbiraba neŋŋamba nange nga nze ntuulaawo ekirala bwe nali nkula nali ŋŋamba nti bwe siribeera ekyo nga ŋŋamba njagala kubeera DJ mu disco nga njagala kubeera DJ kubanga mu myaka egyo egya 80 awo twagenda nga ndikaana kato P4 P5 naye nga neegatta ne bwana bwannange ku kyalo ne tugenda mu ndongo baziyitanga mugagga agabudde ogimanyi embaga yendongo ng'okuyingira kwa bwereere kasiki kwanjula ebyo bwe bito kati twagendanga mu ndongo ezo naye nga ntunuulira DJ waabeera nga ndaba wa kitiibwa ate byaliyo ebisowaani kubanga bwe twatuukanga kasiki nga tusanga abantu bonna amaaso gabali mu kkubo balinda Sewankambo bamuwa ssente yagenda okujja okkuba endongo kaakati Sewankambo tannatuuka abantu bonna bali batigaŋŋamba yiiha awo nga nange omanyi nga njagala nnyo amasapa nange kati nze gwe balinda okundabawo kakati mwabanga muli awo nga Sewankamba atuuse aleese endongo naye irida endongo gyenjogerako DJ gwenjogerako DJ yatuukanga ku mukolo nga zaavuga akagaali ka Sewajjuba ne sound system yonna egenda okukola ku mukolo ate mizindaalo ebiri kuliko horn speaker kuliko batule kuliko radio la sonic yegenda okukola nga amplifier kati ngenaaweesa akasawo ataddemu omugugu gwa tape mulimu omugugu gwa tape bwe guti kati bwatuuka
n'asaba akameza emmeeza eri luddawa bonna ne badduka baleeta emmeeza ne bagireeta negamba ne mumwetooloola mulabe gwawayalinga ne tumwetooloola gwawayalinga gwaluma waya n'aziteekayo n'akonectinga battery n'asooka akonako omuliro pra ne twesika ne ŋŋamba ebyo mbyagala katwamala okweyalinga n'ajjayo akasawo ka tape n'ajjamu teepu emu n'ateekamu kapeeni n'asooka addusa olwo anoonya oluyimba namba 3 n'addusa kati naye nga bwaddusa abantu bonna emitwe gikola giti ne ŋŋamba nga nze gwe neegomba bwamala n'ateekamu anagikuba empi pa n'ateekamu n'anyiga owamaaso ameeru buuka omukombooti olw'endongo n'etandika enfuufu n'esiikuuka kati ng'ebyo bye ndowooza okukola ndowooza kubeera DJ oba ndowooza kubeera musamize ekirala kye nali ndowooza okukola nga ndowooza okubeera bokisa mukubi w'ebikonde kubanga mu ndongo ezo ze twagendangamu ez'ekiteezo bwe twatuukanga ssaawa nga 7 ogw'ekiro kaakati rediyo n'erya teepu olw'endongo ekomyawo teepu yeeridde bagenda osokolamu teepu akatambi ate ne kakutukirayo olwo bijulidde makanika kati endongo ekomyawo kati twalinanga enjogera nti endongo bwetusala eŋŋuumi tejja tusala ne mutandika eŋŋuumi ne batandika eŋŋuumi lwakubagana ebikonde P4 P5 tuli mu ntalo za mu ndongo omuzadde amanyi oli mu nnyumba weebase naye nga wayise mu kadinisa n'ogwebweru n'ogenda weegatta ne baana banno ne mugenda paka mu ndongo novaayo ssaawa nga 10 ez'ekiraawo 11 awo nodda n'oyita mu kadinisa n'ogwa ku buliri kati ku makya saa 12 kitundu enkoko zaagala fuluma bakuyita Jofule zuukuka ogulira enkoko gw'ozuukuka n'oggulira enkoko kati taata eri gye baamugambanga nti mutabani otwamalayo mu ndongo ng'akuba amazina taata ng'awakana gamba omwana twasuze naye twalidde naye emmere ku ssaawa 2 ye yagulidde enkoko ku makya muzadde gwe abantu abali ebweru bwe babanga bakulabula ku bintu omwana wo byakola owakana ng'olekamu abaana bakola ebintu byotalowooza kaakati abaana bakola ebintu kusoma ne bakwita omuzadde bagamba omwana wo akola kino n'owakana n'ovuma abasomesa n'otabuka kubanga gwe wabeereko ewuwo abeera muwombeefu bw'ati kaakati bwe bakubanga ebikonde wali we tukomye ne ŋŋamba bwe ndikula nange njagala mbeere mukubi wa bikonde mbakube ng'olina pulaani zo 3 nina pulaani zange 3 kuba DJ kuba musamize kukuba bikonde kaakati emirundi egisinga wakati mu pulaani zaffe ate ne Katonda abeera ne pulaani era bw'ayogera nina ebirowoozo ebirungi gy'oli kati ye pulaani ya Katonda yali yakulaba nze nga ndokoka mbeera omubuulizi w'enjiri nze nina pulaani zange zakusamira kubeera DJ na kukuba bikonde akati mwannyinaze Pastor Hilda bwe ntuuka mu kibiina kyali kya 7 P7 nenzija zonna oli mu P4 P5 awo P6 olwo eddalo lyali likulidde ddala nnyo ngenda okuyingira P7 olwo ne kabuvubuka atandise okuba nti alingiza ng'ate nze first born ewaka banjagala nnyo kaakati bwe ntuuka mu P7 nenzija ndwala obulwadde babuyita kasikonda abantu tebamanyi ng'obulwadde kubanga osikondoka awo n'onywamu ku mazzi awo n'otereera bw'empewo eba ekuyisemu n'egenda mu mawuggwe bw'onywa amazzi gano engeri gabamu oxygeni amawuggwe ne gafuna empewo n'onormalizinga abasoga bakeeta akaligisa abazungu bakayita hiccup akaligisa mbobawo ng'oli kuligita buligita okwo kwe kuligita kakuligisa kakati akaligisa
abanyankole n'abanyarwanda weetaaga omulinaanye n'akakubuulira kumpewo erinnya si lyangu nnyo weetaaga omulinaanye n'akakubuulira anyway Kasikonda yankwata n'esooka ndowooza nti essannomuwe bye bya bulijjo Kasikonda nywemu ku mazzi Kasikonda nansika essaawa nnamba nsikondoka olunaku lulamba nsikondoka wiiki nnamba nsikondoka mwezi mulamba nsikondoka omwaka mulamba nsikondoka Musumba Hilda nga tonnafa nasikondokera emyaka egi 2 naye years nga tofa nga sifa siwona kyokka zo sente zigenda ng'olya kubanga nava mu mbeera eno ey'okusikondoka bino ebya bulijjo ebisooka ne ntuuka mu kaseera nga muno mwonna nzijudde obulumi nakogga ne ntuuka akaseera nga bwe mbunira bwe nti omumwa ogwa waggulu tegukyasanga gwa wansi nga bwe ntemya ekya waggulu tekikyasanga kya wansi bazadde bange maama ne taata ne basasula buli kyoyinza okulowoozaako ne tutambula twatandikira mu malwaliro eri ekayunga eryo mwalimu dokita baali basatu badokita baali bakajoyininga bakava ku yunivasity bapya babaleese kwaliko dokita Tondo mugenzi kati kwaliko dokita Kiyingi naye kati mugenzi kwaliko dokita Musisi yakyaliyo dokita Musisi kati ndowooza yakulira ebyobulamu mu Kayunga district bwe mba seerabidde naye yasinga okunkwatako ennyo yali dokita Kiyingi omugenzi nakebera buli kyonna ekiri mu magezi aga yunivasity n'agamba bannange ebintu by'omwana byonna organizo nandaba namu ekiruma omwana simanyi ddagala lyesobola bagamba naye n'atuwaako lye yatuwa ne tugamba oweekayunga ndowooza tamanyi engeri gyali nti bakyali bavubuka bato yakafuluma twagenda mu malwaliro gonna g'oyinza okulowoozaako amanene emulaga Kampala mwatuuka yonna bansambya Lubaga biki bitanda babimpanga omwamaze ennaku essatu taata wange yamusajja musuubuzi w'amata ng'agajja Kayunga yagaleeta Kampala katukolo n'akuleeta n'omala mu kibuga eno wiiki nnamba bakebera bakola ki bassebo ne bannyabo mu malwaliro obukubeerwa ne kutabaayo kaakati olw'okuba nti bo balinamu ku ddiini maama ne taata maama chairman Mothers Union taata chairman Fathers Union ku Busaabadinkoni Endeeba tebayanguwa nnyo kugenda mu byamasabo ow'ekayunga tulina Ndeeba ekayunga mmwe mwakoppa ffeeri kaakati ne bagamba tugende mu malwaliro naye bwe kyatuuka mu malwaliro nga embeera egaanye bassebo ne bannyabo abantu boolaba abagenda mu masabo abasinga tebagendayo kubanga baagala era tuba tubabuulira enjiri mikwano gyaffe tetubasalira musango musabe eyo ogendayo si lwakuba oyagala wabula kubanga embeera ekuyitiriddeko naye ne bw'onoogenda mu masabo era teri kuyambibwa okubeerwa kuli eri Katonda eyakola eggulu n'ensi yazze Bambala omusajja yagenda okuyimba Bambala ng'ekyennyanja ensi yakikwata kati naye ensi yali yamukwata tamanyi yali amufudde Bambala omulungi ali ku KTV sigenda kukulwisayo njagala tusooke tuwummulemu katono tugenda kukomawo naye eddakiika zaffe zitambula mpola mpola tugenda kukomawo waliwo ekigambo kyayogeddeko kyengenda okuddiramu abaana mulekerawo bawakanira abaana bakola katemba abaana ate TikTok zajja nammwe mubiraba ogenda okwekanga ng'omwana we ali ku TikTok naye nga yeeyambudde yenna ali bukunya naye ng'owaka yasinga obukakamu katujje mmwe waaw okyali naffe KTV tulina omusumba Bambala eyali alina pulaani y'emirimu egi naye nga Katonda yamwagaza walala ensonga baŋŋambye ngiremereko abaana bannange bwe baba baloopera mukkirizeeko nti babikola
towakana nnyo tandika omuketta debbali ogambe naye abantu bano kye boogera kiri kiti abagamba omwana we afuluma ekiro tumulaba mu ndongo naye olwokuba nti bw'atuuka awaka abikkako bw'ati era bwanga munenya n'akaba mamize bampayiriza nogamba tebabunya bakabya omwana wange towakanira mwana kigenze wala omujjukirako story emabega gwe bakuba ne bamutta mu kifo ky'okusula eka ng'asula wa girlfriend naye nga muzadde tamanyi taata yamugoba dda taata w'omuwala yamugoba dda awantu banaye ati tugenze ku birala atukomewo ku ketivikooli omusumbayo tandikiraawo okay kakati mutengejjera mu malwaliro bwe gasijja gamba nti bwe galemwa wabula bwe gakola kye gasobola ne tutatuuka ku ffe kye twali twetaaga bazadde ne bagamba ng'olya akati natuuka ekiseera nga ndiwo lwakunywa bunywi naddala mu mwaka ogwokubiri bwe twatandikiramu olw'amasabo ng'embeera mbi nga ne bwendi emmere kasitammira bwenti bwe ntandika okusikondoka nga nkola emirimu awo egitali myangu so nga ate bwe nanywangako ng'ate embeera ebeera kalekaleko kaakati tetwagambye nti abantu abo bagenda mu masabo si lwakuba baagala naye embeera emufunza kati naffe embeera yatuuka n'etufunza nga buli kye batugamba kati kye tukola batulagiridde ew'omusamize gundi taata n'akwata sente n'agamba nze nkya sijja solwako ngenda kutwala bintu maama twala omwana atula maama n'agamba tuli mu bibuuzo ndi musomesa kati fusa akadde gwe oba otwala omwana musumba Hilda twatambula amasabo ennaku eri mu kiyitibwa amasabo ennaku eri mu masabo abantu bano lwakuba tubabuulira enjiri ne babikkabikkako obutalaga naye buli muntu ng'atambulira mu life y'amasabo kyenjogerako okimanyi ennaku eri mu masabo ate nga gwe wagendayo oli muto nagendayo ndi muto naye nalaba ebintu baatukola ebintu mu masabo musumba Hilda twatandikira ku ssabo lyalinga awo ndeebaawo omusajja bamuyitanga mbogo yalinga musajja munywi wa mwenge ku kyalo okwo era bamumanyi yatambulanga ga mbogo sente eri bubi ng'atamidde bwati naye ng'alina akasabo ke emmanju eyo kati kwolwo twasula bubi nnyo gye twasookera ne tugenda taata n'amugamba jjajja kola ku mwana twasanga mbogo nga yanywedde omwenge ekiro kati ku makyoko bwe tuyingira ng'awunya omwenge guli omukadde ogwo waliwo omwenge ogwo ogwasuzeeko engeri gye guba guwunya ogendangako mutoyi ng'omutamiivu akusooseeyo ku makya kati gwe n'akolayo susu gwe n'ogiyingira ne bwe kiba kinaabiro n'oyingira akati bwe twatuuka ewa mbogo yali mu mbeera bw'etyo mbogo bw'amala okukola byakoze n'aŋŋamba yimuka tunula ebuvanjuba n'ennyimuka mbogo n'addira akajjo akapiisi k'ensuwa akaatifu n'akagira bw'ati n'awandako eddusu eddene ery'omutamiivu eyasuzeeko hangover n'ajja alinkuba wano bwe pya n'aŋŋamba kikwatirewo tokijjaawo mutambule paka ewaka naye eddusu ly'omutamiivu eyasuzeeko omwenge ne tutambulanga biwunya ne tuyita eyo mmanju ate ndi mwana wa mukristaayo wa mothers union tukukuta eyo munnange tojja kukukuta omaleko ekituufu kiri nti jangu eri katonda asobola okuyamba tojja kukukuta omaleko ne tukukuta netutuuka ewaka bakola bituufu lwaki oba okukuta tebyanyamba twagenda mu masabo mu matendera bwe gityo amasabo galinga mu kyaggwaawo nkokonjeru mu myaka olwo nyingidde myaka gya 9 mu nkokonjeru awo erya jjajja lyali jjinja naye amasabo gaali mu kyaggwaawo nga galinga 2 amasabo gaali ebugerere sayidi z'ennazigo nga gaakula ne gawola mu bingi ebyantuusibwako bye sijja kulandaga nnyo musumba Hilda nina ekintu ekyannuma mu masabo ekyo ne bwe nalokoka kyantwalira ebbanga nga mpulira obulumi omusamize yali nazigo awo owetera nazigo ku katale ku mukono gwo ogwa ddyo kono ekikuba ekyo ekiva ku katale n'ogenda bamuyitanga Mukasa omusamize
yandiise enkoko embisi olaba ogula kafi nga tekayidde n'owulira nga weesisiwala. Omusamize yandiise enkoko embisi yatugamba bw'ati, omaye balina omuze abasamize kasita atuuka ng'alaba ekizibu kyo takisobola ate akugjeeko sente nnyingi ebintu bingi kati tali lwedde kusesema kuddiza bye yatwala sente kali wabula kyakola atandika okutuma ebintu ebizibu weegobe wekka ove mu ddiiro. Naye gwe olw'okuba oba olinamu obwesige bungi buli kyakutuma okipambana ng'enjoga ennaku zino bweri. Bino byonna mbugenda oleeta omutwe gw'omuntu tegulina kye gugenda kukola wabula ayagala kugoba mu ddiiro. Naye era okuba nti gwe oba okwatibwa obwongo olwana omutwe gw'omwana n'ogufuna oba oteekamu ssente oba omutaayizeeyo ku luguudo n'omutema omutwe n'ogutwala aba ali awo ng'omutwe oguleese n'agamba luno lubaze ng'ayiyayo ekirala ng'agamba bajjajja bagambye baagala mutwe gwa mwana wo ng'akimanyi omwana owuwo tasalika mutwe naye era olw'obutamanya era n'ogwa ku mwana n'olimba mukyala wo omwana mutwala wa jjajjaawe kuwummula bakanda kubuuza omwana yabula nga gwe kennyini gwe oyambako poliisi okunoonya omwana eyabula naye nga taata w'omwana gwe wamusala era nga twogera ku TV kuno eriyo omuntu nga ekyo ddala wakikola watta omwana wo n'olimba maama we mbu simanyi omwana yagwa mu nnyanja simanyi omwana yabula naye nga gwe wamutta. Naye guilty conscious olowooza eyinza okuwona ajja alokoke Katonda ayinza omusaasira. Kaakati bagenda bakutuma ebintu ebyo ebizibu wotere weegobe ayinza n'okutuma omutwe gwa maama wo nga kimanyi maama tatika kati omusamiza aba abaze ebintu bibiri ave mu ddiiro eno. Ekisooka ojja kutya okukikola okuleeta omutwe oveemu naye nga sente ozimuwadde kati ye yeekwasa akugambe nti anti walema okuleeta omutwe oba aba akibaze nti bw'ogenda okusala omuntu oyo omutwe bigenda kulinkinga poliisi ekukwate. Poliisi bwekukwata ogenda eruzira emyaka 4 oligenda okuva eruzira nga wali akapande ka Uganda n'eddagala lyayo bazimbawo akeedi yabula dda yavaawo dda kati ye aba amaze okivamu naawe kati ono naye bw'atyo bwe yali yatugamba enkoko eno nga tolina birala bye walya bye wanywa bye wanaaba ebyo ate byali bingi byotosobola nakumala kuba byendabanga ate ebyo ebyali ebitonenye ebyo okulya bye bandiisanga bye bansala emugongo eyo ekiritana enkovu zagenda zibula luvannyuma naye ndikaana kato naye munnanga olw'obwetaavu obw'obulamu onoonya bulamu ne basala ne bakuliisa emmere byotategeera babandiisanga bikisoba nabimanya naye kino ekyenkoko kyo nakitegeera nnyo. Kati yatugamba ne tuleeta enkoko bwe twagireeta n'aginyoola omutwe n'agukutulako kunyoola n'angalo nemanya nti engeri gy'aginyodde bw'ati yaginyoola bunyoozi bw'ati paka lwe gwakutukako neŋŋamba engeri gy'aginyodde n'ekirwadde kyange akinyodde bw'ati bwe yamala n'addira omuti gwa muwogo gwali mubisibisi bwe guti n'addira enkoko agikutuddeko omutwe n'addira enkoko n'agifumita omuti enebweyogerere ne gugukiramu enajja nankumbi kuba tuli ku mpewo obadde oyagala ngambe eruddawa otegeddeyo ebweyogerere najja nankumbi enkoko nebeera kulinga erengejje n'aleeta byonna biri munda n'aleeta essanja lino ery'ebitooke eritayokya wadde kasooli n'akuma omuliro gw'essanja n'ayisaako enkoko emirundi 7 gyokka ng'abalami bale emirundi 7 emirundi 7 ng'ayisaako bw'ati n'ebyoya byako. Ekyajja ku nkoko eri byali byoya byokka kuba byonna biwulira nga biwunya naye ebisigadde byonna ku nkoko byasigala tebirina kye bibadde. Byamala n'agusokolamu n'asala olagala olw'oluwombo n'alukuba awo n'asowoolamu enkoko n'agikuba ku lulagala sinnategeera kikyaliko n'akola bw'ati konze jjajja yogera n'azinga eddoboozi awo n'agamba kasita oli enkoko eyo n'ogimalawo
ekirwadde kyo nga kiwonye. Nensooka ndowooza nti omukulu ali mbyakusaaga n'agamba kasitooli enkoko eyo n'ogimalawo gw'owonye. Naye kimanyi Musumba nti enkoko ne bweba eyidde bulungi ng'ewooma nnyo era ebifi ebina bikulema ebisatu. Naye ye embisi etayidde nako naye Katonda ngamba njiri engimalewo n'ebyenda byayo. Kale ate bwe basokolamu omuti guno nga guyita ennajja nankumbi waliwo ebyakomawo awo. Mbeera neetabuka. Nenjagala munnyonnyolemu nti wakiri nedda nti wakiri bagifumbe ne bataateekemu munnyo. Naye yogera bose madde ngamba bagifumbe n'amanya njagala kibuuka n'akagala konze nedda taata kandye nennoonye enkoko wenjitandikira nga sirabawo nenjibikula wano eno mu kakwawakaawa nali manyi abantu bokka bebawonya kabuvubuka naye nenkoko ndooza ewunya kabukoko. Oli ku KTV mukwano gwange naye abasamira mulaba bye babakozesa n'oyo awuliriza yennyini amanyi bye bamukoze. Nammwe abaami bye bagamba omukyala alokoke n'ogaana olaba abakyala bye babaliisa kubanga bajja muwa ekintu Innocent ye afalaavu ayagala omwagala ennyo bajja muwa ekintu okirye. Yesu munaye nga nkwata nkoko nga njiruma mu kakwawakwawa bwe nti nga nsika binanuuka bwe nasika negaana ne baŋŋamba lya negaana olwo tulina taata kwolwo twalina taata olwasooka twagendangayo ne maama naye kati kwolwo twalina taata kuba nagambye nti bangaba nanga mpalo akati naŋŋamba lya nemugamba egaanyi nagenda okuba omusamize ng'ateekako akamwenyumwenyu ng'amanyi nti kati diru ekoze etya nagamba tosobola kulya ngamba egaanyi nagamba ekyo kyekikulemesezza yandingerezaamuko nendaba bwe bali enkoko embisi mwana wange ffe tuzibaliisiza wano naye tubayigiriza gitandikire wano yandingerezaamuko nendaba kakati Musumba Hilda bwe tuvaayo nga bigaanyi tutambudde ne masaba amalala nayo bigaanyi naye nga nina ekibuuzo mu nze tugenda mu gano gonna gano lwaki tetugenda eri ewajjajjaawo oli atuula ku mazzi yajja kiragira bulagizi ojja kiragira oli jjajja oli ava mu luli olukwata ku miti ne gyewota ate nange gwe neegomba okubeera mu kifo kye ate lwaki tebantwala naye nga tebantwalayo. Kaakati amasabo gonna bwe bimala okugaana n'amalwaliro gonna bigaanye n'omu ku bajjajjanga omulala yinako essabeera mu kibuga neno bamuyitanga Bagobya awo saidi ze Ndeeba Mengo Menga ova eri kulokotawo oyambuka bwambusi bwoti awo yali mu Mengo saidi awo Mengo saidi awo yonna tugenzeyo bigaanye. Oyo ye yakolera kinga taata kaakati oyo binyumira nze njagala abana abali ku KTV babiwulire kubanga buli omu akola buli byasanze. Kaakati ye taata yalabanga ebintu ebakola omwana bambi nga bingi naye ate ng'omwana we ayagala abeere mulamu era bwebangira omusamusa bwe yaŋŋamba nga kyaŋŋamba nenkyusa amaaso nengatunuuliza taata bwe nti nga ndaba taata ng'agira bw'ate ŋŋamba gezaako tunakola kitunoonya bulamu. Akati amasabo gonna bwe bigaana ne basalawo ne bagamba nti Geoffrey katugenda kutwala ewa jjajjaawo olwo bakkiriza oluvannyuma ne bagamba tugenda kutwala ewa jjajjaawo bujagaali saabasamize oli atuula ku mazzi munze nempulira essanyu neŋŋamba kati eno yonna gye tutawaaniramu bayiga eddagala balijja eri wajjajja tugende eyo naye awo we bakimbuulirira lwaki bulijjo tebaagala kuntwala otyo ne baŋŋamba ekibadde kitugaana okutwalayo kyekino jjajjaawo oyo bw'avaako mu kifo ekyo kyali eky'obusamize
waliwo ateekwa okudda mu kifo kye. Konze yes. Baŋŋamba naye bwe wazaalibwa mu kika kyonna, kuba jjajja yali asamira si mizimu gya kika kyo wabula gya Busoga yonna. Yatuuka kudanga si gya Busoga yonna wabula gya ggwanga lyonna erya Uganda. Bano abasamize beno mu Buganda baalinga bagenda wuwe. Hayi ne baŋŋamba nti bwe wazaalibwa olina akabonero. Emizimu gye ewaffe si gya kwesooka nti nange bampeemu. Bakuzaala olina akabonero mu kika kyonna. Ndooza ne Busoga yonna kuba yali ku region bwetyo. Ne baŋŋamba wakuzaala olina akabonero, nazaalibwa nina ekinnya wano mu mutwe. Wano waziba Yesu amaze kundokola. Nze mu kusoma primary yonna waliwo ekinnya wano kyennyini. Mu kusoma kwange primary twasomanga ne ex minister Honorable Aiderius Nantaba Ndeba Primary School. Oyo yanjeeyanga nnyo Nantaba ne bw'aba ali ku pe wajja kiwulira. Yanjeeyanga nnyo ng'agamba mbu omutwe gwange gulinga ekitebe ky'eggaali. Nga kwagola akanaakani waneeno bwe kati neeno ne gubyabyatala. Bwe yanjeeyanga ne mugoba essomero lyonna ate nga bw'omugobanga ayongerera ddala. Nga omanyi eguudi ey'ekito. Kakati nalina ekinnya wano kyaziba mmaze kulokoka. Yesu akuba lipeeya. Ekirala nakula nina akawalaata wano oba n'akawalaata wano nga tekamera nviiri ng'ate si kiguuna naye nga kawalaata ate nga si kawala kate naye ng'eno amera enviiri wano tewamera nviiri waneeno wano. Konze mbiwulira ne bagamba obwo bubonero kika ne kimanya nti ggwe ogenda okukola otya okudda kifo kya jjajjaawo. In fact ne bw'olaba yalwako ennyo emizimu egyo egyewaffe egyo tegitwala muntu kutuuka paka lwofa ng'okyaliko. Gyalinanga system nga gikola transition nga okyali mulamu ne gikuvaako ne gikwata omuvubuka aliwo. Kati ono ne bw'olaba si gyakusikira gyegyefunira. Ne bw'olaba yalwako ennyo era ne bw'olaba yafa paka kati tebafunanga adda mu kifo kye. Ensonga nti yali ateekwa okudda mu kifo kye. Ali eno ku KTV abuulira njiri. Now ne baŋŋamba tulina kyefaananyizamu eby'Abaganda naye ate eby'Abaganda kasita obivaamu. Bo bagamba bw'obivaamu binoonyaawo omulala ebikutta ne biryoka biteekawo omulala. Kubanga era bo bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Era bagamba bwe ndikutta ndikwata omulala. Okujjako ng'obwo obivaamu ng'odduka ojja wa Yesu. Kuba Bayibuli egamba nti ennyala Mukama kigo ekiwanvu mwe tuddukira ne tubeera mirembe. Naye bw'obikwata bukwasi n'obisuula busuuzi tojja kuba na mirembe ku budde. Kaakati ne bagamba tutya okutwalayo nti tubadde twagala osome. Kubanga biriwe ebikwata okusoma kukomaawo otandika kulengejja nviiri. Naye tutya nti biyinza okuwambirwa naye we tutuuse tetulina kyakkola tugenda kutwala. Sooka oleke ekitegeeza Musumba ebintu byewammwe byali tebyagala osome. Byali tebyagala nsome. Byali byagala kusimba kwe kulwala kasikondo oyo. Osiraniraawo. Kati bajja bamaama bano ne bakola emputu ne batakutwalayo kubanga bo baali bamanye ekituufu. Naye ate ekintu kino kinawe kyantanyiza ne manya nti ate yali Katonda kubanga bwe bagamba okuntwalayo bakkiriza okuntwala. Maama yali tasobola kugendako kuba eri busezaala. Taata ye yantwala. Bwe tutuuka ejjinja wali ku mazzi jjajja n'agamba bwe kibanga kola ku muzzukulu wange n'ayimiriza be yali akolako awo bonna wiiki nnamba n'agiteeka mu nze. Musumba tugenda kudda okkiriza okudda olunaku olwokubiri ye ate ne bw'oba ogaanye okudda nze nja kuleeta lwampaka kubanga ebintu bino abantu bano kino kye tuyita obujulizi obuwuniikiriza. Waliwo ebintu bulijjo bye tuyitako obuyisi kungulu naye kati tubiyikiridde ddala wansi tubivuliridde ddala ku mulandira ogenda kubanga okitegeera. Musumba siibula abantu mu sekendi egi ogenda kudda. Abalabi baffe abalungi aba KTV leero ebadde entandikwa yaffe naye tugenda kukomawo
weetaaga obutamiisinga paati eddako. Balidda wa Geoffrey Pastor Bambala gegange Double Happiness Gospel Mission amakanda gali mukono. Mbagala nnyo Mukama abampeera omukisa. Wow. Hey. Mukama yeebazibwe tulina Katonda omulamu akola ebyamanya ate nno munaye Katonda waffe tatucunya tabeerako bukolinso na bungudiira bw'abaana akulokola ye bwakulokola full stop ekintu kiri kimu nti okkiriza na mutima gwo n'oyatula nakamwako n'oweebwa obulokozi tebiriiko mbw ate kati ojja kuyita jjajja oyite ssenga mbw ate weesiba akabugo mbw ate okola otya kubanga obuyinza bwatuweebwa ffe ekyo kye tutamanyi lubereberye ayogera nti Katonda bwe yatonda omuntu mbu n'amuwa obuyinza okufuga kati buli kitonde kyonna tukifuga naye engeri gye bakuwa enkoko embisi musooke muleke enve wano nebaza Katonda kulwa ebo webale kukkiriza kukola nange n'akaana kawala k'obadde nako olunaku olwaleero kandabire Mukama omulungi yeebazibwe mukulu Filipo webale kukkiriza kukola nange n'abasumba bange Mukama bawe nnyo omukisa tusisinkana olw'omukaaga olujja tova ku KTV ate teweerabira ogenda mu service ne bakola repair Pastor Hilda